Okay, tugenda maaso tandika butandisi episode 2 ya filimu yaffe nagambye Nal Williams akomyewo. Tuli ku episode 2 ya filimu yaffe manyikidwa nga Amira natenga bulijjo nagambye eminze nkwereza. Tugenda kusinkana Mubiru Akram akomyewo. Ono tumulabe mu filimu nyingi era nga muzanyi wa lulango. Tusuba musajja mukulu Kasire John Bosco. Tujja mulako mu filimu yaffe tandika butandisi episode 2 ko tuli ne Nakazi Edith. Tugenda mulako mwene tandika. Tutandika butandisi. Wanunga batugamba nti Salimatia Nenkins Benita bonna bali mweno. Tutandika butandisi. Sagala bakunyumirize. Kasibante Vespa nga ne ku screen kwa linyo. Tuchali kunyanjula. Tulaba Amira eya Rafael Busurwa. Ne mukazi gwe bannango. Kakati tugenda ofundikiranga ebintu si birungi. Ono akabaketi kaleese obuzibu. Akabaketi mulinga ke bakyamyemu empitambi. Panang ebaketi eyo tetuganye kale ekyamwamu bukyafu naye lwaki ebeegaga. Ebaketi neegaga ennyumba n'eryoka ekyuma. Omuntu gwakojowa mu baketi era engalo ezo ezikwata ku baketi eyo ze zijjulira bbaawe emmere. Bannanga abakyala temututama nnyo ate mulindeeko okututama bambi. Tubaagala nnyo tubeegayiridde naye temututama mutyo. Ebaketi eyo nga bwegaze bwetyo. Kati lengera engatto yonna yiina eringa ekifugi. Abakazi mujja maka ne mwerabira ebyokukola ebyabaleeta. Mwojja maka ne weerabira ebyokukola ekyako. Naye wabula oli mukyafu. Omukyala bawasa mukyafu. Ate mulimu abakazi boolabanga banaaba nnyo naye nga bawunyoloza kiba kiva ku ki. Abakazi abamu balowooza nti okunaabanaaba kwe kulimu naye n'onaaba ate n'odda mu ngoye ze wasuzeemu ze walimiddemu bwe bityo. Katuddako omwami gye yagenza okunoonya omulimu. Omwami gye yagenza okunoonya omulimu omukyala ng'aseetula akameeza. Kati ng'amugamba omulimu gw'ogenda gufuna. Omulimu guno muzito baaba ate gutambula guyina amagulu omulimu munene. Owulidde? Kati njagala wa manager bombu kuwe obenga oyina ky'omanaginga. Nze we bampa omulimu nembanga ngukola bulungi. Kati mba nina ogukolera obulungi era nze emirimu ngikola bulungi. Njagala nkuwa obwa manager. Naye manager gwe ngenda okugamba omanaginga omulimu bakugambyeko. Nze yada ngambye omulimu weegule ne ngamba ojja kumbuulira. Kati njagala obeere manager wa mutima. Nguwa kumanaginga mutima. So gamba sinakitegeera. Njagala omanaginga omutima gwange. Omutima gwo mu bulamu bwo kati omutima bagumanaginga bati. Olindako. Laba fala laba omudongo. Tamasi mutima. Oyagala managinga obulamu bwonze Katonda. Gwe mulimu gwamuwa. Nedda naye mukazi gwe nammwe mulebaze. Kati totulekane. Gwe tolekana baze wano kulekana. Twala eri naawe. Ekivubuka tekirina mulimu kinoonyeza emirimu gibuze bakirese kimanaginga omutima kigudduse. Kati kyagala managinga Kataago. Naye ono nagambye Deewo kunswaza buswazi. Ne mugamba omuntu mupolooto mulete ng'akimanyi ajja kukola mirimu ki. Ono n'afuluma nga obusungu bumutta. Yatuukirako n'amutuze. Gwe obadde ki? Biki bino biwandeese okukola? Lwaki ondeeta mu byokkola ebyekisiru? Gwe tokitegedde ekintu. Ekintu tewakitegedde. Ekintu teyakitegedde. Nemugane naawe oli muntu mukulu lwaki okutegeerako kutono? N'olyoka oteesa n'omukazi. Omukazi siina kye nateeseza naye. Omukazi bye wamugambye ebintu by'omugamba ebyo. Naye omukazi namugambye. Efirimu egenda mu maaso.
ebyekisiru bye bamuleeseeko weetegereze Jimmy kukyokose weetegereze Jimontuga kya bintu byakunsiruwalirako ebyo kimolowooza sente tuzijjawa tumanejinga mitima gy'abantu toddamu okunsaba toddanga mukuŋŋaani mpayo olwasa simanyi mpa 2-5 binnemeredde sebo sente zaffe tuzituuyanira tomanyi gye tuzijja ziva mu bugombe ziringa ze tusimira obuyonyi nsinikirako amannyo ekyo kyokuntuga okoze kibi ate nkimanyi temuba na sente newe oli mwavu bakugamba omanejinga omutima odduka kati waliwo gwe bali mukulajani waleeta wasalawo oleeta ebizibu bye byawangu byonna ebisiraani ebyewammwe obutazaala obutakola kyo bireeta obigunda omwana wange kati oli wano weekabyakaabya obuziga bwagoonya n'okitunuulira n'amaaso ne gakuluma mukazi gwe oli mubi n'amugamba lwaki togwenda wammwe n'otwala obugumba twala ebisiraani obijje wano ojjawo obugumba nze saa muntu kutambula na bugumba obugumba bw'oleeta wano tetujja kusobola we can manage it we don't want it please go away with it go tebaagala bugumba maama njakozaala with time jajjaawo firimu egenda maaso tunulire ebikopo tunulire omwana buli wamu obukyafu buli wano tobulabanga genda nesigeza namugamba njagala nkwate ku bumvi wano naye sikusanga amadda ekika kyammwe kyonna okuva ku bukojja kusi namugamba nkirengeredde ddala nti muli basezi namugamba wayoola gasiya wammwe ebizibu byewammwe byonna okuva lewajjana omwana wange teyeeyongerako oli wano wakeesirwaza weesirwaza otwesibyeko namugamba okugendako ŋŋenze naye saagala nkomewo nga bw'oli nagamba omwana wange saagala omwesibeko osinika businisi wano ngeza nenkusanga maama twalidde kamere twala eri obukyafu bwo okyama mu kidoli otaddewo wansi omala oŋŋamba embuno ondiisa omukazi yayomba bagamba okusanga nazaala osangamu amalaalo mwana muwala ali mu kizibu bambi anti kwotunula n'osaasira n'ogaaleero mukama katonda ono omuyambi otya nagambe tugenda maaso taba episode yakubiri ya Amira ekutuusiddwa ku bannaffe aba Bomala Studios nate nga bulijjo yagakaaba omwana gwe batagula ku dduuka gwe wenna nazaala munnange ng'obanjo omuntu n'omuga aleeta omwana omuntu gw'oba obanja omwana yakula atya efirimu yiino tunuulira njagala weetegereze omwami gye yagenza okufuna omulimu kiki kyokoze ono ali wano ali mu busungu bumutta kati nga dde wajja namugaa ddeewo ebyokunsiriwalira saagala kunsiriwalirako ddeewo nze siri muntu wakusinikirako mannyo nakugamba omuntu ogende omugambe ekyokukola ajje ng'ategedde ekitegeeza ekikazi no kireka kyali kyegombagomba dde omuvubuka oli namugamba nina ebizibu byange ddeewo namugamba nakugamba omuntu oyo muleete nga buli kimu akitegedde si byakumuleeta buleesa osuulaawo naye gwe waleese n'osuula awo ddeewo mbadde nga nkuwa ssente wano ez'okudiringa yabadde nga kayungirizi yeefudde kayungirizi bano bakayungirizi omulimu nguleese nkukoze namugamba omulimu nagukuleetedde tewaŋŋamba nguleete kati ate omulimu oguleete nga tegutegedde kiddako ogwo nagwo mulimu n'oguleeta akasajja kali wano keewunza bwewunza okagamba kino okagamba kiri keewunza bwewunza okukola nkifunye nga mugamba omanye ekiriwo omuvubuka ono yandiba bambi obumulinnye ku mutwe namugamba kirabika bwavu bwe bumubonyaabonya nagamba omanye obwavu buwunza omuntu obwavu buyinza okufuuka obulwadde kati omuvubuka oyo ateeka okubanga obulwadde obwavu bwe bumufuukidde obulwadde tufunyeyo akasente namugamba naye twandifunyeyo akasente akatonotono namugamba ku sente zenakuwa kuba okwata nkulengera ojjirira oyagala kunsaba sente endala nedda sente zewampa era zaali zakumuyiga nemufuna era omulimu naawe ogulaba ku sente zewampa ziba ziweddeyo kati sooka ofuneyo ku sente nze ndaba engeri gy'oyinza okulayika mu mitwalo ngaana
nedda ssebo jako ng'otegeeza kwongera mitwalo n'amugamba mpozi nkwe mukaaga ga transport wabula bakayungirizi baba mu ssente kati olaba bakayungirizi bamuwa emitwalo 4 olwo gwe bali mu kuyungayo abadde ayambadde yameka kati yo n'amugamba omusajja omulabe yenna obwavu bumuli bubi nze mbadde ŋŋamba ono ayagala kumuwaayo emitwalo ngaaga 2 oba 4 awo omusajja agenda amuwa essente bw'anaamala okwomba ku ssente ajja kumanya gye bamulengeza ekiriyo ono ng'amugamba nkuwa mitwalo 2 firimu yiino bannanga abakazi b'ennaku zino baatabuse bambi ate nabo bakooyedde ddala ŋŋamba bano abakyala abakaddekadde kubanga abasajja abali myaka gyabwe baba tebeesobola kati waliwo okuwaanyisiganya mu myaka kubanga bataata ab'emyaka 5-6 nabo baagala bwa 219 kati awantu awo waliwo okuwaanyisiganya engwala n'ekifaalu firimu egenda maaso deewo ye kayungirizi ye dealer property master ali wakati awo ayunga ku muguzi ne gwe bagula weetegereze esente zazirya okulya kirala n'okusasula kirala byonna biwedde ng'amugamba gwe tofa byonna byonna bigenda kutereera n'amugamba munnange bw'onoogezaako okukola ebintu bino nga byakunziba bubbi akabenje kajja kukugwira yamugamba akabenje kamugwiridde weetegereze sineema efirimu yiino ekibuuzo kiri nti biggwera wa njagala otunuulira olabe kakati munnange nga tujja tukwate ku butudde erudda mutaka waliwo mutaka ali wano naye awalampa ebizibu bya biwalampa tuli mu kibira mu bwakabaka bwa Bongabo gye tusanga musajja mukulu wuuno wuliriza tunuulira Bongabo ye mubiru Akram Bongabo bwakabaka bwa misambwa Bongabo bwakabaka bwa misambwa omuntu ayinza okwebuuza bano lwaki babeera mu kibira beba imoto babano aba Bongabo beeyisa batya wuliriza tunuulira Bongabo efirimu yiino weetegereze tunuulira ne bawaga ono ye Bongabo nabatuma emirimu mugende mukole emirimu ne mugaana lwaki omuntu abatuma emirimu ne muteekayo gwa naggamba okukola emirimu egyo lwaki muba musulewo gwa naggamba okukola emirimu egyo firimu yiino mirimu gye nabakwasa gy'abali yabakwasa emirimu gy'abalema emirimu gye babakwasa gy'abalema mulemereddwa mwalemu emirimu egyo mwe bemba nkwasaganya babo oluufu omusaayi gubabuze yabatuma musaayi gubabuze ba imoto mu kibira kino banywa musaayi abangi ba imoto mu kibira kino banywa musaayi nabakwasa obuvunaanyizibwa n'abagamba ekintu ky'okuyigga omusaayi mube nakwasa lwaki mugenda maaso n'okulaga obunafu nti temusobola kiki ekigenda maaso lwaki mulaga nti mulemeddwa balemeddwa omulimu gwe yabatuma bamutiira ddala bonna ba imoto ku kasaayi kwe batudde n'amugaba ssebo kabaka Bongabo nakukwasa obuvunaanyizibwa buno bukulemye ono gwe bakwasa obuvunaanyizibwa buganye nedda mukama wange tebunnaba kasita ogamba nti buganye ekiddako oba ojja kiwulira ne basajja bange nakukwasa abalya mmere balina kuyigga musaayi kuyambeko okuyigga abalya mmere kyabalimye wuliriza omanye okubanga wabayimota abali musambwa bano bakwasiddwa balya mmere abalya mmere be bantu abali mu nsi abatali misambwa bo si bayimoto kati mulimu bayimoto nga bakolera omusambwa guno gwa Bongabo
era bakwasa n'obuvunanyizibwa obw'okuyigga abantu abo. Era bw'obanga oli muntu ng'okolera bonga bo bw'ogaana okukola emirimu gye gwe gw'aba agenda okulya obusungu ne bumukwata. Obusungu ne bumukwata. Firimu egenda maaso. Awulira ennyonta emuluma ayogera ayagala musaayi. Kimu bibiri muguleete. Kyemugamba balya mmere baweddeyo ku nsi. Ayagala musaayi. Baweddeyo. Musaayi gw'ayagala. Yo. Muleete akasaayi. Bonga bo. Bonga bo. Akasaayi. Mukama wange. Akasaayi munange tujja kaleeta tonyiga. Ensonga yennyini gye ndiko ne ensonga gye tuliko ne basajja bange. Bano baba. Firimu yino. Njagala musaayi. Musaayi gwe njagala. Oba gubuze. Ndabe engeri gye nsosootola omu ku bano. Ennyonta ennuma temuwulira bwe nnuma. Akalongo. Ennyonta ennuma. Nga nze bonga bo. Wulira. Mwagala kavaako. Hey! Mwagala kavaako. Bo! Bonga bo. Njagala musaayi. Njagala ki? Ayagala kunywa kasaayi ennyonta emuluma bonga bo. Kati waliwo ali mukaaba. Nabagamba mwegendereze bantu mmwe. Wawookyamu kkojowa, wanyoonywedde amazzi, wawoolidde emmere. Weebigere gye bikutumye. Ono ali wano akaabira wano anoonyeza emirimu giganye kyokka akaabira mu kibira. Kati agenda okukaabira mu kibira. Mu kibira gy'akaabira waliwo omwana muwala eyawulira. Waliwo omuntu akaaba. Ekibira kino kyakaabiramu mulimu emisambwa gyamu. Emisambwa egyamu gikanywa musaayi. Kati akaabira muno bw'akaaba ennaku eyamukwata edda. Tamanyaawo n'atya ennaku. Omusamba guyinza okiraba nti okutuga kye kisobola okuwonya ennaku. Omufu yawona ennaku yawona ebizibu. Omufu yatagenda kukola. Omufu yatayagala kyakulya yatayagala lugoye lulungi ku mubiri. Omufu Kama Katonda banya kusobya nsonyiwa Mukama. Yetonda. Kama Katonda kiki kyennasobya. Kiki kyennasobya. Mukama sawa. Lwaki ngenda maaso n'okulabikanga munnange nina ekizibu kino. Nakusobya ki Mukama Katonda wange onsaasire. Owulira? Owulira? Bawulidde? Olya mmere. Bawulidde egyo miranga gya muntu wa ku nsi. Miranga gya mulya mmere. Mumulya. Owulira? Engeri gy'akaaba n'akasaayi kakulukuta mpulira awunya akawoowo k'okuwooma. Bula nene mwedda okuba. Bannange weegendereze gy'okaabira. Oyo mulya mmere. Oyo mulya mmere oyo mutegeke ebibya. Mutegeke ebibya. Bulijjo mungamba. Yagamba bategeke ebibya. Nti abalya mmere tebakyalabika. Mwagamba mbu simanya abalya mmere tebakyalabika tebakyafunika tebakya. Ogwo musaayi. Muleeta akasaayi ako. Oyo mulya mmere mpulira akasaayi kawunya maama. Wulira akawoowo. Mugende mumuleete. Mugende mumuleete. Njagala musaayi. Firimu yino. Njagala musaayi. Kumbe waliwo awulira ng'ono ayagala musaayi. Musaayi. Basajja baagala musaayi. Kumbe omu ku bawala abalungi mu bonga bo bw'awulira nga aliwo abaagala omusaayi ate ye kyamunyiiza bunyiiza. Kyamuyisa bubi. Kyamuyisa bubi. Ono waakaabira tamanyi nti bagenda mujjula nga luwombo. Bagenda mujjula nga luwombo. Ali wano akaabira wano bagenda mujjula nga luwombo. Wantondera ki? Weyeebuuza Katonda bwamuyombesa lwaki yamutonda okumubonyaabonya. Bannange olwakyogera oyogera ki ebigambo ogamba Katonda bakutondera kyo kubonyaabonya? Obibuuza Katonda. Mukama Katonda terekayo wuyo. Baba bali awo ogenda okwetegereza. Waliwo abayingiddemu omulala n'abakwatirawo yabakaba. Ono agenda otuuka ne babula. Ono abadde awedde. Babadde bagenda musoosootola. Babadde
bagenda musoosootola efirimu yakaaba tamanyi nti waŋŋaŋalira waliwo abaabo babadde bamunonye naye omuwala oli azze n'akwata bali yalinga yabataasizza ne mu misambwe waliyo emirungi. Tulaba Amira ebadde episode y'okubiri tusinkane mu y'okusatu.